bibala bwe biri naffe tugezaako kubanga tuwatanya wadde nga si byangu so saagala obeerawo gwe mu maanyi ogambe kino nekino nekiri okutegeera si gwasinga ennyo leka mukama katonda abeere nga akutegeerera ate obeere nga oyitawo sayidizaawo kale Abitex nkyamulina Abitex Promotions Abitex obeera blogger naawe simanya ebintu sibimanyi zino oli blogger oli mutegesi wa bivulu oli bintu bingi nja tutandikirawo nze ndi roundabout oli roundabout kituufu tutandikire ku nsonga ya General Muhoozi Parliament yamusamoninze amanye yina abakulu b'amagye be yayita banyonyole ku nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga wiiki ewedde nyini ntwalaba wano okwakashiya wennyini amasasi nga gavuga balina be bakuba abaali mu lukwe lw'okubanga baali bagezaako okubanga balina olukwe pulaani z'okubba banka ne babapa ne bafa abaafa awo jenerali bamuyiseeko mu akakiiko kagenzeeyo awo akabanene mu magye ne babaga nti mugende wemuba mudda mudde ne mukama wammwe tumusoye ebibuuzo bingi bye twagala okuba nga tumusoya awo wennyini onjega tubeere nga tutandikira Abe General Muhoozi yalidde ebigambo bye yagamba nti agenze naye n'akomawo mpaawo kaaga ate bwekomawo statement gye yatandise yagamba nti ayagala poliisi ekwate bonna abawagizi ba National Unity Platform abambala ebyambalo ebyefaananyizaako ebyamagye era n'agaana okukikola wakubeera nga yavunaanyizibwako awo wennyini tutandikira kakati mutabani wa first son wa Yoweri Kaguta Museveni ekigambo ekituufu baana agenda mu byobufuzi ajja kubeera mukambwe mukulu essaawa zino tukiraba nti President Museveni tumuyita dictator naye omwana akalembereza omusajja gwe bayita President Museveni n'akeera ku makya n'ava mu buyinza bannayuganda bayinza okutuuka ekiseera ne bagamba nti bannaye waakiri President Museveni yasigaddewo ku katono ennyo ku bigambo ebitono ennyo bye tulaba Muhoozi ge bagamba mbu yagenda okuddira President Museveni mu bigere n'amala afuuka president eggwanga liba ligenda kubonaabona bagenda kusiba abantu akuba abantu nga tewali wamugambako eryanyi nga limuwaga President Museveni ye muntu yekka akwata essimu n'akubira abantu boolabanga abatasaanidde akwata essimu n'agikubira boolabanga abatasaanidde ala kumentioninga mannya gaabwe President Museveni talina ssimu ya muntu ali ku social media ayogera byatalina zonna zina President Museveni akwata essimu n'akubira full figure olabanga omusirusiru n'agamba muwala wange nkwetaaga jangu tunywe mu kakyali akwata essimu n'akubira abantu bonna b'omanyi yakuba oba ne bamukubira kugambye woolabira nti President Museveni mukulembeze alina obusobozi bwonna obusobola okukwata omuntu n'amusiba alina obusobozi obusobola okugamba nti leero tosulawera ne kiba naye akwata essimu n'ayogera naawe nti ye amusinguzi weebale nnyo n'okkakana yali ankubidde ku ssimu enambi wagisevinga kuyakubira ate wakubira ku switchboard osobola okumutegeera namufunira ku ssimu ya minisita nakyola kiyingi abeerako nkwe president namumpa ne mugago tugenda kukujjako n'agamba gwe mwabayaayo mujjakani n'agamba kati nakunyiiza ati nemugamba nakusambye omupiira n'otampa ssente zange nanyiiga ko ye nti tofaayo nja kuwooyawooya kakati president omusajja n'akeera ku makya nga ye Muhoozi kuba bagamba mbu ye yakuba lukira basajja kibooko mbu kakati omusajja gwe bayita Muhoozi yategeera omulembe guno nti gwa social media era alinga eyafuuka blogger bagamba yava ku Twitter ye ina following ennene nevaako gwokimanyi nti essaawa zino Muhoozi first son Muhoozi aina akawunti zonna ziriko blue tick tosobola kumanya ntuufu eyiye kubanga tick za X blue tick eza X oba Twitter ozisasula ne bagikuwa naye luli yalinga emu n'omanya nti Abe Musinguzi oba Abitex eno yeyiye kati ogwo kimanyi nti era temusobola kumanya nti oba yayogera oba si yayogera mwakuteyo ku vidiyo nga ayogera ng'ayogera ebyo ebigambo byemwogera
okimanyi nti asobola okukera ku makya n'abagamba nti ebyo byeboogera sinze mbyogereza akawunti si zange ate nga tusobola muwangula. Kituufu. Saagala kutulwe ku Muhoozi agenda kubalumya omutwe kuba kati yamanya nti abantu yamanya kyebagoberera naye n'abalumbayo era kibakubisa avaayo n'ayogera ensonga nemugibuukira nemumala obudde nga muli awo nabo ne bamwanukula nemudda ng'oluusi muyinza n'okuba nga mwanukula bisiikirize nga si yabitwite. genda ku akawunti genda ku X kuliko akawunti nga 6 zonna ziriko Gino Muhoozi simanyi Gino Muhoozi simanyi kooti bikoze bitya kakati baddamu nawulidde kamawulire agamba nti era byambu mbwera bizinera agamba nti Besigye bakumuhanginga ku Heroes Day. Kakati kati n'abateekamu ekyo ekibuuzo ne mugenda n'ekyo President Museveni ati tagwangako okutuuka ku seeri kuba President Museveni ng'akyali mulamu teriyo muntu mulala agenda kumufuga era tewali kigenda mu maaso nga President Museveni takoze eki nga tategedde tamanyi Gino Muhoozi saatu mulweko nnyo abateekamu ekiboozibozi kuba yafuuka blog yagamba nti nsobola okuba ya Kenya Tanzania olunaku bbiri nengisaanyaawo abantu ne boogerera ekyo sabula ne bamala omwezi mulama nga bali ku ekyo Gino Muhoozi abamanya nti muli bantu bakwogerayogera kugoberera buli kimu naye abateekateekamu ebiboozibozi ebyo nimulani mulando kati waliwo eyo nvuddeyo. President Museveni yagenzeeko mu UAE amazeeyo sabbiiti namba ne wiiki eno nyini tulabye Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert President wa NOP nga naye agenzeeko eyo e Dubai mu mawanga g'Abawarabu naye agenze ne Kapere era twamwebazizza nnyo etugamba nti Mr Kyagulanyi weebale nnyo weebalire ddala. Kapere ani yali amanyi nti alirinnya ku ndeege naye kati ali eyo awo wenyini wenjagala tugende wabaddewo olukwenti ono agende n'ono agende kuba almost bali mu region y'emu. Kakati engendo zisobola okukwatagana sikirabamu buzibu bwonna ekyokugera ne Kapere yayagadde kuba Kapere yamusaba nti njawo ntwaleko kuniise ku nnyonyi kuba ku ssente z'alina Honorable Kyagulanyi okutwalako omuntu ng'oyo tulaga kati naffe tuli wano tuli mu kukyogerako gabeera amawulire naye nze sikirabamu nnyo nsonga okutwalako ku Kapere n'agenda alye ku bulamu ate mugamba alina omutima omubi agezaawo okubalaga nti talina mutima mubi asobola n'okuteeka Kapere ku nnyonyi asobola n'okutwala Kapere ku nnyonyi n'agenda n'alya obulamu era kyalabikidde bulungi ne bagenda mu first class n'amuteeka mu nnyonyi zinga 16 17 n'essente si kyekikulu naye impact eri mu ekyo okuba nti yapakidde Kapere kyabuntu ndowooza yagadde kulaga bantu nti Kapere yansaba nkikoze sikirabamu bundi saidi ya struggle sikirabamu kyekigattako naye yagadde kulaga nti Kapere asobola okukwata omuntu yenna n'amuteeka mu ssente n'agenda ali obulamu sikirabamu buzibu lwakuba nti amaanyi agampeddemu abantu mbeera nnyo ku social media president waffe tanapo yamazeemu amaanyi kiki weyabadde sina gitunuulirako by the way abantu tebategedde nti president ajja kugendako sina gitunuulirako yabadde etya tanapo yamazeemu amaanyi yadde ntono tubadde batono ntono nnyo mulaalo eri wansi nnyo simanyi lwaki ate omanyi awaka Kyagulanyi twakolanga kinene nnyo mu kumuteeka mu bantu mulaalo awaka bwe yabeeranga ng'eri waggulu waweere okola ki ebaayo ate kino kiri njakyogera abantu balowooze nti neewaana bapromota twaporomotinganga nnyo Kyagulanyi bamuteekanga nnyo waggulu nnyo nga tuteekawo n'ebintu ebitaliiwo netumuteeka mu bantu busaabaleezo naye twaziteekangawo nga teziriiwo naye nga twagala mulaalo ekola etya olunaku Kyagulanyi luyagaana okuyimba mu nkuuka ya 2023 tuli kyerabira ekyo nkugamba bwe nti kino kivaako dda sikyakiwe nakiwulira kyamukosa nnyo kyamuzza nnyo emabega kuba enkuuka ebivulu byakola nnyo Kyagulanyi naye olunaku luyagaana okuyimba n'agenda ate ng'alina sho e Bulaaya era Jobuzirinki endongo yamuyisa bubi nnyo era bagamba yagwanga ebbeere lyanakijoba lyani yagwanga ebbeere lyanakijoba Jobuzirinki sho eyo yamuzza nnyo emabega lwaki yagwa abakuyimba mu nkuuka vibe nakati singa essaawa kulu effect singa nakati effect y'enkuuka ya 2023 singa nakati ekyali ki ate baba kumugaana nga bwe nakitegeerako ate kyali badde kyakabi nnyo
era olunaku lyalaga omutima omubi nakuba teyakikola mutima mulungi naye okuva ku olumadamu okuwuliziganyako nti oba oli oti temwagaza nze Kyagulanyi kuba Kyagulanyi nebbanga lyonabeera mu sitwago ng'omwaka njoge naye ku WhatsApp kamu bubiri nga kino wakoze kino si kituufu tukole kino batubeera ku WhatsApp tokubona ababuyabuya bawozanga mbega otya omuntu nga togenda wuwe ebikidingidye tosobola kubegera mu distance ate obegera obegayo otya okubega kwalinga kwa dda ng'abantu babeera mu nsiko n'ebino ebyobufuzi bino bya ku street obega ki kubanga Kyagulanyi Ssentamu President Museveni bamwogerako ng'omu kubasinga okuba n'abakesi mu nsi yonna wabweru mu ggwanga ne wabweru waayo kati saawa zino nekyagenda okulya Museveni akimanyi Bobi Wine kyagenda okulya olwaleero nkulayirira nti ekyemisana kammenyu alina nebweru gyali nkugambye tabuli watambula wonna President Museveni bwolaba abantu 8 omusanvu babeera bambegabe naye nga buli muntu alipotinga wanjawulo naye nga lipooti Museveni zonna azitegeera zimutuukako abamwetolodde bonna balaba Kyagulanyi bonna Museveni alina kontakisi nabo tupankiranga ku President Museveni obulamu bwo bwonna intelligence ekintu ekigenda okuwangula President Museveni ave mu buyinza kiri kimu kyokka ate nga kiyinza okubeera ekizibu Uganda yonna tulina okwogera eddoboozi limu Gulu Leader Pakwaki nsi zonna Uganda yonna ntugamba ekimala bannayuganda bennyini bebalina intelligence gyoyogeddeko nga yebakkiriza anti nkugamba bwendi tusobola okukera ku macyanga bewalaba betwakola olaba betwakola ku mu kugaana Ssaabasajja Kabaka kugenda Bugerere gwekimanyi nti Uganda koyo nategera nti Uganda ekyukira Kampala eggwanga lyamala ennaku 3 buli kimu kiva Kampala wano nga President Museveni eggwanga limuvudde mu ngalo Ssaabasajja Kabaka yamala kugamba nti sikyagenze Bugerere embeera nedda mu nteeko kyekyokka kye nakasooka okulaba ekisobola okusuula gavumenti eno be Baganda naye kizibu nnyo ekintu okujja nekiwamba Uganda yonna ab'embalala ne bagamba n'okkanya nabo ab'eggulu ab'edira bannayuganda bwe balifuna ekintu nga kibagatta omulundi gumu ne bagamba ekimala kimala Museveni tasobola kumalako wadde olunaku eyo katuveeyo naye betubanga tulimba banabafuzi mu bagenda tukulembe mwannyinaze Mariam Nagadya omuzaana Khalid Mariam tukutumiddeko nnyo kubanga owuliriza webala okubanga olaba era wonna osinzira okulabika nga oli omwami nti Abitex omutumidde nnyo RFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga Jackpot Abitex Promotions yaleeta namisha bwatyo bwatugambye njagala okwebaza okubanga mukwalo gwange okyagiriko gyekumiddeko abo tugenda okubanga tutambula abe nkulamusizza nnyo n'abantu balamuseeka abakulaba era abakuwuliriza mwenna abali ku Beat FM sanyuse nnyo okubawuliza ebbanga ddene kasande kali akaaliwo Haji Kadima yali mu kusoma nti yeteekerateekera ogenda ku kaba ya Mutulu agenda kufuka Haji omujjuvu tetwasobola kubeerawo mwebale nnyo mwenna abaliyo Mukama basanyusizza mwesuneko batana bakusanyusa temuggwa mu maanyi ssaawa yonna nammwe kujja kubeera abe tugobye bumale ene program yokka ebeeramu amazima agakaawa amazima agatali mangu tetulina gwe tuvuma tetulina gwe tutyowa tetulina gwe tukkakkanya naye twogera amazima agatatera yogerwa era tugobye bumale ku Beat FM okay kale ya Abitex omuwulidde bwe tusimbudde tulina ebintu bingi ebigolo banga twogerako tukutandikira wali eri emabega nga bagambe tuweka wetitwaliko tugenda banga tutambule wali eri emabega mukwano gwange tulaba ate nga bwe byali abe nja kutandikira emabega wennyini ku lonchi ezaaliwo lonchi ya Spice Dana njijjukira nnyo wennyini ku lonchi eyo mwalimu neyakusaasira Catherine ogwali ogitegese yali ku Sheraton Hotel bingi ebyatambula naye byatambulirawo nga tulinawo omulambo emirambo gyali ebiri egyali mu nsi waliwo ogwa Ssejjirinya Muhammad n'ogwa DJ Messi wenjagala tubenga tutambulira ku lonchi ezebbiri gwe ng'omutunuulizi omukubi wa ttooki nga toli bias tigamba nti oba eno yaliyo eno yaliyooli kyali kitya wewaawo Abitex nze bebanga bonkyazanga onsuubiranga kwogera mazima kituufu simanyi kubuguumiriza okuggyako bemba nyina gwempagira nsobola okumukwekera ng'akoze ensobi nikati eno program twasalawo okwogera amazima agakola ki
agakaawa ate nze ndi mukwano gwa music industry nze ndi mukwano gwa endongo mukwano gwange njogera amazima onooli nababa ategese ekivulu nga si mukwano gwange era njogera amazima mu nsonga ey'okuba nti music industry ndi mukwano gwayo. Ebivulu byatambula bulungi nnyo ku lunaku lwali lwa nnaku z'omwezi nga 10 twalina Kase Kusaasira Roots of Kase Kusaasira ku Sheraton Gardens. Concert yatambula bulungi nnyo, ye concert yange ndoze yasooka okuteeka concert esukka ku mitwalo 2 amazungu gyayita corporate concert ebeera mba corporate sebiseera ebisinga corporate be bantu ab'enjawulo abatali abantu ababeera mu bulamu obw'enjawulo obw'obutaala obwaki concert ekigambo ekyo kyoyogere kindonya okwogera corporate. Concert yange esoose kyanyambye nengitegeka bulungi nnyo, buli kinabala kyonna nekituukirira. mpuzi yali asene meka? Yali ya mitwalo 10 eno gye tutuula abatonotono abanene eri ne baba nga bamiliyoni 7 ne miliyoni 5. Tebo bazigula bulungi nnyo era kulo nategedde nti abawagizi ba NRM beewagira. Abawagizi ba NRM n'abatali ba NRM Kasalina ekigambo ekituufu bamuwagidde. Abantu bayingidde bulungi nnyo. Mmanyi nze promota nzekka akwata ejjinja n'endigigale ndijjamu amazzi. Ekituufu ekyo nkimanyi okikola. Onfuna bulungi nze sigendera mu bino abategeka abantu abaliko promota yakulaga omuntu nti oli promota tegeka ebyo byebalabanga ebizibu bibeere successful nga bwewalaba concert ya Kase Kusaasira be yatambula bulungi nnyo. Aba NRM baavaayo tebamulekerera. Madamu Nalweiso yasobola okunoonya pulezidenti n'asasula ebyuma. Era mpa abantu bonna amagezi totegekanga concert eri corporate. Concert yonna nga tulina abasponsa olina okubeera ne basponsors kyova olaba Swangiza venue wano be bantu abatasalwangako ndooza ku event kwegamba balina abavujjirizi bangi. agenda okuteekateeka concert nga kyasinga okwagala mu show ayagala numbers artist we butaswala naye nga baba bafunye amagoba baba bafunye ssente nga sinze bataddemu bazifunye nga n'amagoba bagalina. Kakati nakubamu akafaananyi tebaba kubanga Kase Kusaasira bamusasulira ebyuma awulira ne basasula madamu mukyala Kasolo ne Honorable Kasolo ne mukyala we basasula balance wa venue. Mukyala ki? Isaara kuyingirayo gwe kyoba omanyi nti omusajja tebamubalira bakazi. Era omukazi abeera awo ng'alowooza nti omusajja alina omukazi omu oba ofunye mukisa. Badde njagala omututeeko eyo mu nsonga z'Abakasolo n'ayitayo. Sisobola kuyingira kyenkugamba ngenda kwogera ekigambo kifaananyi kyonna ekirijjeno. Omusajja yenna nga oli mulamu bulungi ekyo nkikugamba tebakubalira bakazi. Sajja laata nga buli gwayagadde amufuna. Sebo tweyanze bulungi. Era omukazi abeera awaka nga golowooza mbu omusajja bawasanga omukazi nakuteeka awaka ekyo kyokka kimala tunonooza babiwulira akwawudde mu balala bali abalala balaba bibeera bumpwacumpwacu naye kasita akujjayo nakuteeka awaka nakuteeka mu maka togezaako kunonooza ebirala biveeko oba ayenze oba ki kasita takuteeka mu jjoogo kasita takunyoma nsonga z'Akasolo zogeddeko bulungi. Omusajja alina okusajja ate buli oli musajja mugezi nnyo kugamba bwe omukazi omusajja omutuufu ene pulogulaamu namba kojja omusajja omutuufu abasajja 10 ofuna bulungi abasajja 10 9 balina abakazi abalala. Abasajja 10 ku basajja 10 9 balinayo bumpwancimpwanci ebbali. Onfuna bulungi nkitegeera. Ate abakazi 10 abali mu bufumbo 85 balina abasajja ebweru naye nga tosobola kubategeera. Eyo no topic mpanvu kebeereyo olulala. Kakati Honorable Kasolo oyo bambi namwagadde nnyo ne mukyala we gwe saategedde babadde bantu balungi nnyo eri Kusaasira ne twabategeeza
onale kasasiro byabategeeza nti banenja munkwatizeeko ne bagamba ekifo kya sendemeka ne bakikiryalinga onale bukasolo mumungambye nti mwebazizaako nnyo ne mukyala we yakikoze simanyi banamba 3 5 tumwebaza yakoze ekintu ekyo kaakati nensooka nebaza president afuga eggwanga lino nenga talabika General Salim Saleh Kaleba akandwa naho yafuga eggwanga yafuga eggwanga alifugira mabega wa Kateni anti alifugira mu nsi kamwe abasajja bano bajjira mu mbeera ey'ekiyeekera yakabeera eggulu emyaka 10 tajjanga ko wadde Kampala ebintu nabikola ggulu era ng'oyagala okuwamba eggwanga lino era singa Salim Saleh singa Museveni yagola lwaki yagenda anti bw'omunoonya nga tomulaba ng'olina obusungu bungi n'otuuka wa General Salim Saleh ng'akukolako ng'obusungu bukkakkana era olunaku ebintu bino wammanga lwe biriva ku Museveni ne gavumenti ye lwerigwa lwalirekerawo okugaba n'okuwuliriza gavumenti ye lwerikola ki lwerigwa era abamu ku basinza okusibira pulezidenti mu buyinza namba emu bamuyita Salim Saleh anti nobaba wekyanze nga kambwado yakwokya ekibuga oba oliawo nga n'ogenda ewuwe n'oyogera naye nakukakanya n'okukakanya n'abookubira bakyalemezza pulezidenti Museveni mu buyinza be bannansi bennyini omusajja yati yabadde Dubai ng'entebe eri enjereere nga njereere teriiko muntu bannayuganda nga bakedde ku makya ne bagamba Museveni tuviire olowooza asula tugende ku bivu kaakati kase kusaasira concert netugitegeka bulungi nnyo era ababadde mu concert ya kusaasira balabye music era bakitegee nti all is good nalabye Afrigo Band Mzee Moses Matavula team namisha yaggulawo stage manyinze bimanteekateeka ebivulu nzikiriza nnyo mu miti emito kati namisha okuyimira ku stage okuli Afrigo Band okuli Mariam Ndagire Jimmy Culture yadde namba 2 Jimmy Culture yayimbye bulungi nnyo abantu bamunesi sajja muyimbi bamwagala nnyo kituufu Nesa Kisemakula Luna Mbiru Ronald Mayinje Ori Nantu Eagles eri Eagles music olwedda era abantu banyumiddwa nnyo era koolo unafunye ekirowoozo mayinjagala nnyo okusiima ku bantu nga tebannaba njagala nnyo okusiima abantu nga bakyaliwo abantu tusiima nnyo abantu nga bamaze okufa kituufu Jimmy Culture namulabye yeetaaga okukolerayo concert ng'akyali mulamu awandiise ennyimba nnyingi nnyo sinza okutunda abamu nga tebamanyi kituufu era koolo nyingina kwogerako naye njala kuteeka concert ye mu theatre Bonita abawagizi ab'ebyuma babituwe ku bwereere obw'ekifo bajja tusalira kwagamba tumuwagire nga tucelebrating obulamu bwa Jimmy Culture tuzimukwate ngenti ziizo ajja kujja ne maama we tuzimukwase kuba maama we waali tuzimukwase oba azirya oba azookya yalimanya naye asiimibwa olwo olunaku lutwali tugenda kujjukira Jimmy Culture Manda ayimba bulungi awandika bulungi nnyo tujjeewo ngawe ekintu ky'omuntu okufa ne tuka tusomboola ntuweta million z'essente biba biyamba kingo tebina kibiyamba ninga abeerawo omwana oyo yaliko mu mbeera enzibu emabegaawo webale nnyo era kyova olaba namunoonyezaayo naddako ku bantu Jimmy Culture essaawa yonna concert tugenda giwanika n'omuntu omulala gwenjala okuteekerayo concert namubagamba bamuyita Jose Chameleon olunaku wagamba nti oyagala giteeka Namboole twakiteeka nakivubo Namboole bayinza okutabakkiriza muntu anabatukkiriza kutuwa kifo tumunoonya tekyakwata masimu munoonye yasiini tujja munoonya kyemmanya ekisaawa gyekifo so mukuwumbawumba concert zino mukuwumbawumba concert kase kusaasira concert yabadde perfect ogiwa mmeka concert yakusaasira yabadde 9 mu 7 oliseyo 3 zokka kali gwembuulira ekitatambudde is it because nti wagibaddemu biki gwembuulira bagamba nti okusinziira turn up yabadde nnungi nnyo okutwaliza wamu nga bwe yandibadde ebeera turn up yalina kubeera etya bantu nga bakapiipye akupiipa kwekulu byewo kajjudde ekyatutwala ku mitwalo 10 ekyo kufuna kifaananyi nti okufuna ekifaananyi nti abantu batambudde bulungi ekifaananyi ekyo
ekyo kase kusasira yakifunye bulungi nnyo era ne sente tuzifuna era tetubanja manyi buli lwobanga oteekateeka ekivulu obaako ne byobala era ffe bwe twali tubala twabala nti pulezidenti alina omukwatizaako ekyatuukirira sale musale alina otukwatizaako sale musale yaweereza ka email ewa pulezidenti w'abayimbi Ragadi president w'abayimbi Eddie Kenzo president wa Uma webale nnyo Eddie Kenzo yamuweereza ka email namugamba mukwatizeeko omuyimbi wammwe omuyimbi kase kusaasira Eddie Kenzo n'asitukiramu ng'alina Madam Esther owa Alu Hotel Madam Esther nga bayita mu NRM structures era ne bamusindikamuko kye bamusindikamu ebintu ne bitambula. Eddie Kenzo nkwebaza nnyo webale kubeererawo okusaasira Madamu Esther webale nnyo Rose Namayanja madamu talya bigambo bye mu NRM lakuba omukyalo tabeera mu byabufuzi kamanyi byabufuzi byakulimba Madamu Nalweyiso Geno ali ku ddala ki Geno agenda kutuuka kulya Geno anasaana atuge kujya Geno kubanga bakugamba nti genda kukola ekintu abagenda kukikola. Madamu Nalweyiso tukwebazaako webale kubeererawo aba NRM babeereddewo kase kusaasira era concert ye yabadde successful. Oyo simuvuddeyo kase kusaasira tugende wa Spice tugenze wa Sparks Spice Diana Spice Diana naye betwogera nti concert ya Serena yatambudde bulungi tetuba bakyamu stage yabadde nnungi n'amataala performing ejja performinze era Spice Diana oligino kimwagalako nti manager Roger bamwita Natatya Losi ekituuka mu kuteeka muyimbi kola buli kimu ye muntu asobola okuteeka awantu miliyoni emu agenda kufuna emitwalo 5 naye nga ayagala Stray brand ekyo Roger ku lwa music industry nkwebaza olwekyo webale kwagala music industry era nawulidde mbu simanyi ne Spice nze manyi amaze omutuusa ku ntikko akyalina ekyenjawulo kyasobola okumuteekamu ndowooza isaawa okulaba Roger nti oli wakabi Spice muleke okwate ku artist omulala nga boolaba bametani Jeff Chiwa beyata Shiba Kalungi n'akwata ku Ava Peace era Ava Peace atambula bulungi. Manyi manager omutuufu tubakulabira ku muyimbi omu boba babiri olina okuba nga olina ku bayimbi abasoba babiri abantu okulaga nti oli manager mutuufu. Concert ya Spice Diana manyi tulina obukodyo ne waffe tuserinzaawo tuttemu sobola oziseringa yaziserinzaawo tukituufu kuba nalabye abayimbi bamusupportinze nnyo baguze nnyo tebo oyo omuwameka abayimbi naye kyesimanyi bulungi bano ab'ekkumi bo batambudde batya naye ngaekifaananyi ku artist Spice Diana kyavuddeyo bulungi era concert manyi concert promoter asobola okuteekera concert nettaka lyayo netta ssente nekka lyayo neefa negita notaddangulu era promoter akwata ku artist n'amusitula nga bwolaba benakwata kwali n'asituka nga bwolaba benakwata ku acidic vocals nga bwolaba benakutte ku kase kusaasira bapromoter no mu Uganda nsobola okuba nga ndi omu kubasooka nzo okuba nga kubali ku mwanjo mpaka ku 10 naye abasigadde nga igwe nambe mpaka namba 10 namba 10 oba yabe sikwesoma ate kati botewana nane kwa n'ekituufu mukamwana alina mukamwana yekamwana kyokola kino kino bagamba era yamwesibyeko yasangiddwa ali waggulu. Spice Diana concert ye ngakuba ebbali teyatambudde bulungi nnyo kiryayo mukono yatambudde bulungi Masaka teyatambudde bulungi nekyamuganya okutambula obulungi Masaka promoter teyabala bulungi yamuteeka ku mitwalo 2 Masaka abakubeera ku mutwalo yali badde asobola okukola obulungi. Manyi ebisinga okufuula artist okubeera omulungi olina okubala ekivulo kikoze ddi okikozeewa okiranze otya okisabye sente meka ebyo ebintu ebimu kasitomi esingako ekimu omuyimbi kiyinza omuleetera obutafuna turn up ekikuloozesa abantu tebamwagala naye nga tebamwagala naye ngaosabye busabe justice sente nyingi oba okubanga omutadde mu kifo ekitali kituufu kati Masaka teyatambula bulungi olw'ensonga nti yali alina musaba mitwalo 2 mutwalo gumu naye yasaba mitwalo emeka yakyokera emukono turn up yali nungi awo promoter teyabala bulungi naye mu mirimu gyaffe
kabeeramu okubala nobala ebbali ebitambula bubi. Concert ya Shiba Kalungi yayambala bulungi, yaperforminga bulungi, abayimbi bamwerekerako, awo nemuwa ekinaana. Ekinaana nekimusimba, afunye ekinaana kya awangudde akuŋuse nakyo. Nze concert eza wiiki eyo bwezatambudde kusasira yazitwala yazeetikka. Okusasira butere. Okay, waliwo nampeereza message nangamba nti Abitex ng'akyali ku concerts ayogere ku ky'omubaka zaake ogenda mu launch nga Ssejjerinnya afudde n'agenda mu launch ya Spice Diana. Akunduuza kagattira awo. Kakati sikirabamu buzibu bwonna omuntu baba afudde bamaze okufa. Ate bw'ogenda ku concert kuba concert already yaliwo ng'erina okugenda mu maaso. Ebigo bitalaze bonaleba Ssejjerinnya Mukama mwekimuli eky'emirembe, Mukama n'amuyita. Kati nga ffe abamanyi nti Mukama Katonda bateekera nti ojja kuzikira nga nnaku z'omwezi 5 ozikirako oba oyagala oba toyagala onfuna bulungi. Kakati gwe nobuukaaba nowesiita Mukama Katonda aba yasalawo nti switch kadima erikuvamu nga 3 ennaku z'omwezi nekyolifa Mukama yakola ki akimanyi. Era bwolaba bano nga bavuma abantu nga Abitex nnyo kubanga omanyi enkola eyo. Kakati zikankubuulirize Mukama Katonda mumanyi. Nfuna bulungi kyesinga okumanya eddiini z'abazungu nga naffe bwe tulina obuwangwa bwaffe, naye kyensinga okumanya nti Mukama Katonda yatonda gyali, ekyo kyo nkimanyi nnyo. Kalenda gye yakutegekera nti olifa kabootongo, olifa accident, wallahi togenda kubisukka, era kalenda yo tegenda kukola ki kukyuka. Era n'olugenda n'otunuulira abantu bano nebagamba oyo mulwadde wa siriimu, n'obatunuulira n'obagamba ge Mukama ajja kukuba bbalaani. Ate Mukama ayinza obutakulwaza n'akulekawo n'obonaabona n'osinga omulwadde. Kituufu. Era tovumanga omuntu. So ogenda kwa zaake mu concert that was okay. It's normal. Tekirimu buzibu. Okay. Bakuba abantu bawano baagala nnyo okubuulira ddala Bannayuganda tubuukira nnyo. Twefuula nnyo balooya, twefuula balamuzi, twefuula abategeera abamanyi buli kimu. Kati bwe yagenda taba kugenda kyekyandibaddewo. Yagenda n'asanyuka, tiyasanyukira mu funta afudde. Kubuulidde program yali. Naye yasigaza obulamu bwe ng'omuntu nti zaakeyo. Era kiika ziringa 2 ezibulayo kwingira saa zigenda kubeera. Abitex week eno twabadde so surprised okulaba nga mbadde njagala Abitex nkuyiseeke wa dictator Amirine Chosen Becky. Era kiika ne bwe zibanga 5 zimpe omutima gwange gutereere. Bano balinga ab'ekyayi. Abaana bano beeyagala nga tubalaba bato abaali baagala n'okufaako obufi kaakati balabikanga ebiweddewo. Twasooka n'okubirabanga ebyokusaaga. Chosen Becky ono omwami akoze restaurant empereerwawo tulaba omukyala ataalanga restaurant endala n'ebirala. Kati yavuddeyo nno n'akuba n'akayimba akalaga nti balina obutakkaanya, era omwami alabika nga abadde amuwaawaamuko kumpi n'ensambagere n'ebirala. Chosen Becky njagala kusooka okwozaayoza gyo yabadde birthday yo, si kyo Megatron Sabula gyo yabadde birthday ya Chosen Becky nabiwuliddeko nti gyo yabadde birthday. Kale tujja kwongera obyetegereza n'okubiraba ebirala awo wennyini. Abitex wenjagala tutandikira abaana bano bato ba celebrities bende benga abadde baagalana oluuta kiki. Dictator Amiru balesona omukyawa yabadde asana omukyawa mukubeni kibooko. Weewalanga nnyo mu bulamu okubeera n'omukazi ng'akusinga ssente n'erinnya. Oba olina okusaba ebintu bibiri. Omuwala yalina okuba nga yakwagala ebitundu 8 ku 100. Oyo akusinga ssente. Buli lw'obeera n'omukazi ng'akusinga ssente n'erinnya, omukazi alina okuba nga akwagala ebitundu 8 ku 100. Tetufune kuba tusinga manya na ssente. Kaakati essaawa zino nga bendaba laavu yaabo ebadde 50-50. Buli lw'ofuna serebu, baserebu abakazi balina joogo, balina akamanyi balinnyako. Wamwagalako alwa serebu basi ebyekiyaaye bino twerabyeko omulundi gumu kiwedde. Musajja mukulu nkugamba buli lw'okwana omukazi ng'akusinga ssente, making sure nti omukazi yasinga okukwagala. So si ggwe. Olunaku lwali kati ekisooka Chosen Becky kawala kalabika bulungi, serebu ate ayingiza ssente. Ebiseera ebisinga
kizibu nnyo kusanga serebu nga Chozini Beki ng'asobola okubeera n'omusajja n'abeera naye omwaka era Chozini Beki mukazi nnyo okubeera ne Amiri aba yakukyayedda kubanga buli kaseera alaba abasajja abavubuka abalungi buli kadde buli lwokwa ate nga balina ne ssente ng'ate balina ssente ng'ate balabika bulungi ng'ate bamalayo mu buli kimu ontegedde kubanga ebiseera ebisinga tekankubuulire nze manyi lwaki siwangala n'abakyala omukazi asaana mu nsi okubeera nga mukola contract mulina kufuna bufumbo bwa liizi nti ya myezi 5 tugenderaawo lunaku wiiki mwezi mwaka kubanga mu bbanga lyonna omuntu omukoowa kituufu osobola okulya amatooke n'ogaliira omwezi tasobola era ogandi kaye kankyuseemu ndye kakyere ekyo kiri nnomola kuba nti abakazi abasinga tebakitulaga omukazi ye mukazi asobola okwenda be bali ebitundu 85 boŋŋambye nti balina abasajja abalala ebweru naye tetunnabamanya bumanya omukazi akuwa bu respect butakulaga musajja naye abakazi 80 ku 100 balina abasajja abalala ababaagala ate abasajja tuli bameka abasajja tuli bameka abasajja balwa tuli ebitundu bimeka abalina bebaagale abalala abasajja ebitundu 9 mu 5 ku buli 10 ku buli 10 tulina abakazi abalala ovudde kubeewa mu abali ewaka abawaka naye ate mwe tubeera nabo tuba twagala kubaagalira eyo bali naye ng'owawaka ebiseera ebisinga abeera wanjawulo kituufu ate ekyokuba nti oyagala abalala ebbayo tekitegeeza nti wawaka okoze otya ndi omukooye ate n'omukazi okwagala abasajja abalala ebbayo tekitegeeza nti gwe takyakwetaaga naye batuukiriza ekintu nti bannaye emmere emu ekola etya naye osaba busabi Katonda n'otakola ki n'otamanya kyova olaba nga mbagamba mukebeze abaana abasajja abasinga mwenna balina abaana mu bufumbo abaana bwe baba nga bali mu ddiiro batunuulira empola babale empola mpola omu asooka wange owookubiri si wange addako si wange aye olwa abaana bakufaanana enjabi tekisinga kaakati nze yasemba mu baana omwenda be nakebeza onfuna bulungi be nakebeza nayina omwana nga mukwano gwange maama we yabeera naye nga mbuyambi mumuwali eyo naye olunaku lwe namulaba yansanga namu paaka nkadde ne musanyukira ne mumuwa buli kimu nagamba wabula olabika gwe taata wange namukolere namuwa ssente ne mugulira buli kimu nemugamba wabula omwana yangamba ekigambo sikyerabiranga olabika gwe taata wange kyannuma nenoonya ssente ne mutwala mu DNA naye nga baatambula olabira ddala nze atambula okufaanagana si Luganda DNA eyasooka negamba nti nyini mwana kamukwata naye agera omutima tegwamatira DNA yasooka yagambe negamba nti yabulako kimu kwogera ntowayo lwaki tova ku mwana w'omusajja okumwezi bako omudogo muleeta ku DNA nagaana okumatira nogenda ku yokubiri nengenda mu DNA eyokubiri mpulira negamba etya DNA nayogera ekigambo kyekimu omwana wange no n'erinnya mbonyebonye n'erinnya lyange nali mutume n'erinnya lya abitakisi musinguzi era erinnya nange nali wadde muwala wange gwe nakakebera jjo yekayekka omu nyina abalala bana nagaana okubakebeza twagala fa pressure abo bonso okufa DNA sinyango olumusajja namba 2 ne namba 3 ne namba ekijja kijje obazike ku kijja abe meza edi akusiimye wano omuwala ageti akutumidde oli sitede njenda kakati ate omwana wange omuwala ye muwala wange yasooka kuba era yasooka DNA yamufuuwa kakati ate omuwala maama we nga anyiiza omanyi omukyala asobola okukyaya omwana we okimanyi ekyo ekituufu ompisa z'omukazi zisobola okukyaya abaana bo nobalaba nga yeekunga okimanyi nti omwana omukazi ateeka abaana nabateekamu ate teri kibinga kulaba nga abaana nga beekunga ogamba banjagaza ki okimanyi nti omukazi ateeka omutima omubi mu baana ne bakukyawa ne bateekateeka bye bakutte ekituufu kakati maama we nga nyiiza nnyo maama we nga nyiiza nnyo nengenda mu DNA kansabirira so tudde ewamiri katono nyina ngenda mu DNA nga nsabirira omwana aleme kuba wange mugenda ogenda mu DNA olw'empisa zanyi za maama mu MBN awo naye nafuka kasitoma nyina n'akatebe kange bw'otuula
Wandege mpozi wandege mpozi ne bagamba magaye mumpe ebintu byange mungambe bimungamba nga bulijjo ngende omukyala yali munene ngani kuluno oswadde kuluno omwana wo kakati mbadde nkugamba dictator Amaro buli lwowasa omukazi nga kusinga erinnya ne ssente weeyagale mbweyagazi kaseera nabakuzaalamu abaana naye babeera 5 bano bamukaaga okukya bakulinde nambaga ate weewalanga nnyo okuba nga ate gwe musaba yemu nga ate gwe manager w'omuyimbi okubeera n'omukazi nga sereba akusinga erinnya olina okuba nga oli musiru nnyo kubanga ebiseera ebisinga omukazi bamukwana olaba era sirika dictator Amaro abadde musajja mufumbo nnyo ebbanga lyagumidde nga lyafumbidde kuba ekigambo ekituufu dictator Amaro abadde ewa Chosen Beka abadde mukyala ndaba tebakulimbanga towasanga omukazi akusinga ssente baba olina okubanga emirimu ogikola nnyo omusajja asobole okukwa ebyo tebabimanyi bintu tuvudde wala ebifumbo byali byadda tetuvudde wala nze no badde ngamba dictator Amaro bekaba nga sikabadi kuba byonna bisoboka kubanga omusajja ng'omuzaddemu omwana kintu kyamaanyi nnyo temusobola kwawukana kyovula nze siwasa mukazi azaddeko mumalira nemwe tebakulimbanga guzi njagala ombuulire buli oli wasa omukazi nga azaddeko gye yazaala abaana abaasooka second hand omukazi second hand nebomumpa okujjako okumwagala kwobwagazi tebakulimbanga nti omukazi azaddeko abakazi 8 ku 100 tebakyawa basajja be bazaddemu baana okujjako ng'oli yayavuwala nnyo n'asiraana nnyo nga Megatron ono bw'omulaba nti akasente ayinza okuba nga si kangi g'okimanyi nti abakazi 7 mu 5 ku 100 gye yazaala abaana essimu tagisiimuula era baba yakukyawa enjogera yabe olowooza abaana tebasomye school fees omuweereza ddi oyo aba yakukyayira ddala naye ng'ebiseera ebisinga gye bazaala abaana amala n'akiika embuga ŋŋamba ntya Chosen Beki mu mawulire basobola okwekyawa naye mu mwoyo bagenda kusigala nga bakola ki nga beeyagala naye nga Chosen Beki nze kimanyi agenda kufuna omusajja omulala akyusa njagala mbawayo kalimu omuwala oba omulenzi asobola okuba